mwenna ab'amawulire n'abantu mwenna Uganda abali ebweru wa Uganda mwenna mbaniriza olunaku lwa leero lwe nziguddewo ofisi zange kwa Kamweesi wano naye ng'ekigendererwa mu kyo kwe kutaasa abantu abadde baferebwa ku Facebook nga bagamba Maama Fiina alina wano ofiisi, Maama Fiina alina wali ofiisi. So abantu ne bansaba nzigulewo ofiisi abantu bajja okunsinkana Monday up to Friday. So kwe kugula ofiisi ono abantu abasinga badde bakalubizibwa bulenga nga n'omuntu omu ayinza okuba tamanyi ekitundu kye bayita bulenga era nga tasobola kutegeerawo naye wano wali direct nti Kamweesi eri mu Uganda yonna. Kitegeeza bwe bakuferera ebyo ojja kuba ofereddwa mu busiru bwo onaaba tofereddwa mu makubo matuufu kubanga omuntu n'oba ova Japan, London, America, Jinja, Mbale, Kasese wa Kamweesi mall eri emu. Tulina bannaffe be tuyita ab'obuyambi. Ab'obuyambi sobola kubayita kubagamba nti mujja wali kwa Kamweesi okuddugaza Kamweesi bane temujja mwe muli babulenga. Tojja wano kwa Kamweesi kutataaganya bantu bazze ku kansolingi yaabwe nabazze kujjanjabwa era musibaagala yabo buyambi mbaddamu temujja wano muddugaza ekizimbe ky'omusajja mujjule bwe muti ebyo mubireke eri bulenga. Eno ofiisi egenda kurisiivinga bambasada okuva mu nsi z'amawanga amalala nga Bulaaya, London wa beetaaga okujja. Kati nafuna ambasada we South Africa naga ayagala kuleeta president we South Africa anjagala katujja muga nti jangu wali mu mbugo tujja kwogera ntetenkanya sayima omanyi olina bw'ogira naye nze ntetenkanya oluzungu nalozeeti wange kafulu bwe njogera navvuunula Uganda eno bwe tutuuse tokyali mwa lulimi kati atajjukira oli yanjagala alina okulwana ennyo ategeere nze kyenjogera. Sijja kutuukana luzungu kutukendeka abaana bange nti olwokubanga oli avudde eri South Africa akola ki anjagala. Kati mmanyi kyabanyonyola nti waliwo abantu abamu naddala waliwo abasoma ku byeddagala by'ekinnansi ne basindika balisaaki okuva ebweru bajje beetaaga Maama Fiina abanyonyole ku nnono n'obuwangwa butambula butya, ebyobuwangwa bigudde bitya, ebisaddaaka abantu lwaki abantu basaddaaka. Ajja kujja mu ofiisi ayingire atandike okumbuuza munnyonnyole afune ne kacaayi afune ne ku mazzi ag'okunywa. Tubeera nti President General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza awamu Maama Fiina aggulawo ofiisi ye ezimu ku ofiisi ze wano ku Kamweesi era nga omukolo gwe tuliko yonna gimusiizi okubanga mutula abasigala bajjamu. Maama Fiina tukwanirizaako wadde gw'otwaniriza ne tukwanirizaako. Nange mbaniriza. Tusaba oyogereko eri bannayuganda. Nange mbaniriza nnyo mwenna ab'amawulire n'abantu mwenna Uganda abali ebweru wa Uganda mwenna mbaniriza olunaku lwa leero lwe nziguddewo ofisi zange kwa Kamweesi wano naye ng'ekigendererwa mu kyo kwe kutaasa abantu abadde baferebwa ku Facebook nga bagamba Maama Fiina alina wano ofiisi, Maama Fiina alina wali ofiisi. So abantu ne bansaba nzigulewo ofiisi abantu bajja okunsinkana Monday up to Friday. So kwe kugula ofiisi ono abantu abasinga badde bakalubizibwa bulenga nga n'omuntu omu ayinza okuba tamanyi ekitundu kye bayita bulenga era nga tasobola kutegeerawo naye wano wali direct nti Kamweesi eri mu Uganda yonna. Kitegeeza bwe bakuferera ebyo ojja kuba ofereddwa mu busiru bwo onaaba tofereddwa mu makubo matuufu kubanga omuntu n'oba ova Japan, London, America, Jinja, Mbale, Kasese wa Kamweesi mall eri emu wentadde ofiisi zino zirabika tuli ku level 2. So ayina ekintu kyonna oyagala counseling, oyagala okwebuuza ku Maama Fiina, oyagala omubuuza lwaki mbonaabona nkoze ntya okukola ku ssente, nkoze ntya okubeera obulungi. Ekiddukiro kyo kiri ku Kamweesi mall Monday up to Friday okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 11. Okay, Maama Fiina, abantu bakumanyidde mu biti byanjawulo. Waliwo bakumanyidde mu kiti ky'okuba nti ojjanjaba abantu, ne waliwo n'abakumanyidde mu kiti ky'okudduukirira abatalina mwasirizi oba abali mu bwetaavu. Ofiisi eno egenda kukola ki exactly ku ebyo ebibiri?
Office eno egenda kukola ekintu ekisingira ddala ndowooza egenda kukola ebintu bibiri. Ekimu ku ekyo tukyogedde kyekya counseling. Okukansolinga abantu baffe mu Uganda baweddemu amaanyi, baweddemu essuubi. Omuntu abeera eyo ng'aganafa dda naye nga yeetaaga ebigambo bitono nnyo ebiyinza omubuulirwa nadda engulu oba n'abeera n'ekyokukola. Abantu bangi nnyo balaba Maama Fiina nga bamulaba nga ye yafuba otuka mu ggulu nakka ku nsi. Ekyo kyogeddeko ekyokuyama, nava mu ggulu nenzika ku nsi ne ssente zange na buli kimu. Abantu bangi nnyo beebuuza nti Maama Fiina Pulezidenti Museveni yamuwa ssente n'ayamba oba n'akola ki? Ye nga Maama Fiina mugagga nnyo, ye ng'omwaka ku mwaka taggwako. Ne ekyokuddibwamu kyo kigambo kitono nnyo nti Maama Fiina yafubutuka ekyabazaala n'ajja nga usigaalo essaawa zino alina watuuse ne Uganda emwenyumirizaamu n'ensi yonna emwenyumirizaamu. Kitegeeza bw'oba omusinkanye n'akuwa eddakiika 5 abaasa okukyusa obulamu bwo. Ensonga ey'okubiri kwe kujjanjaba naddala abalwadde. Mulimu abalwadde bakisaasi, kulambiro, ntinda, muyenga, kabalagala, abali eno Bukoto, Gayaza Road yenna ng'abasinga abamu bakola naye nga mu kunnyuka baagala bakulabe naye nga gwate obawo olunaku lumu basande bulenga naye nga asooka okunyuka ssaawa 2 najja nanywa kacaayi najja n'akulaba n'abeerawo oba wiikendi n'agakangende wali kwa Kamweesi ntwale abaana bange okuswiminga ndabe ne Maama Fiina n'okuba ebinyonyi ebiri mutwe gumu. Tulina bannaffe be tuyita ab'obuyambi. Ab'obuyambi sobola kubayita kubagamba nti mujje wali kwa Kamweesi okuddugaza Kamweesi bane temujja mwe muli babulenga. Genda ebulenga sinkana mwami Musisi teekayo okusabako bakuwandiika oba ofunye chansi nkuyambe oba noonya bayibula noonya baseeguyo oba noonya besibifo oba noonya kinaye tojja wano kwa Kamweesi kutataaganya bantu bazze ku kansolingi yaabwe nabazze kujjanjabwa era musibaagala yabo buyambi mbaddamu temujja wano muddugaze ekizimbe ky'omusajja mujjire bwe muti ebyo mubireke eri bulenga wammwe so n'olwekyo ye point. Okay, Maama Fiina, ekintu kya office, omuntu buli lwawulira ekintu kya office, omulimu gwe gw'okola ogw'okujjanjaba abantu. Office ebeera office yo, yes, naye perception y'omuntu alowooza yalisanze essabo, akasiisira, ensimbi n'embugo. Bwe tutunuulira setup eno, it is totally too corporate and too official. Oyinza munnyonnyola ku kintu ekyo. Ebiseera ebisinga eriyo kye tuyita okutendekebwa n'obumanyi. Okutendekebwa n'obumanyi. Osanga dokita ng'ayambadde ettaawo, tomusanga mu theatre. Omusanga awo ne mutuula ne munyumya, bayinza n'obutakuwa ddagala. Abantu abasinga bakimanyi nti kye bayita okujjanjaba kwambala mbugo, kukuba nsaasi, kufuuwa mmindi, kusamira, kuyita misambwa gikulinnye, ebyo biri bulenga, biri mukono eri ewange. Naye ate eriyo bano abateetaaga, abantu bakuwa nnyo sayansi okumufukamira, sinza, wandula, agamba nti ntwavu. Kati wenna n'otunula ng'otunula bulogo bwereere. Kati Maama Fiina alisiivinga abantu mu Uganda kumpi nga 10 olunaku. Ndisiivinga abalokole, bapasita, original pasita. Ndisiivinga baminisita, ndisiivinga b'MP, ndisiivinga abakungu boogamba nti ono mukungu teyeetaaga kujja asange nga wano watonyesezaawo amalusu ga taaba, wano ntaddewo kino. Abo bali mu kiti kyabwe. Bwe kiba kyetaagisizza omuntu ng'omukansolizi ogedde naye olabye nga ekyetaagisa kwe kubuuka embugo, kwe kuma eri ebyoto n'omutwala ku lusozi n'akuma ebyoto olusozi bitadde era omutwala. Naye lyajja okujaga Manfred just njagala counseling njagala kwogeramu okwo naawe koze ntya bizinensi. Kati tojja kugamba omuntu azze counseling nti ayagala omusomesa alina ssente zayagala kukola bizinensi ate omugambe nti nsanga mu ssaba ebulenga. Olwo oba oyawukanye obwongo obubeera bufu. So ene office eri VIP teri lokoloko ng'omuntu wajja ogisuubira eri VIP. Eno office egenda kulisiivinga bambasada okuva mu nsi z'amawanga amalala nga Bulaaya, London, wa beetaaga okujja. Kati nafuna ambasada we South Africa
naga ayagala kuleeta president wa South Africa anjagala katujja mu ngati jangu wali mu mbugo tujja kwogera ntetenkanya sayima omanyi olina bw'ogira naye ze ntetenkanya oluzungu nalozeeki wange kafulu bwe njogera navvuunula Uganda eno bwe tutuuse tokyalimu olulimi kati atajjukira oli yanjagala alina okulwana ennyo ategeere nze kyenjogera sijja kutuukana luzungu kutukendeka abaana bange nti olwokubanga oli avudde eri South Africa akola ki anjagala kati mmanyi kyabanyonyola nti waliwo abantu abamu naddala waliwo abasoma ku byeddagala byekinnansi ne basindika balisaaki okuva ebweru bajje beetaaga Maama Fiina abanyonyole ku nnono n'obuwangwa butambula butya ebyobuwangwa bigudde bitya ebisaddaaka abantu lwaki abantu basaddaaka ajja kujja mu ofiisi ayingire atandike okumbuuza munnyonnyole afune ne kukacaayi afune ne ku mazzi ag'okunywa naye bw'anajja n'asanga emisambwa ginninnya ajja kubabuuza bajjajja ajja kubatabuuza Maama Fiina waliwo tayimu y'emisambwa waliwo tayimu ya Maama Fiina eriyo abantu abamu nga abalokole naye nga bakkiriza Maama Fiina emirundi 10 nnyo okyagale okigaana gaga Maama Fiina nfisizaawo tayimu njagala kumanya wadde nze ndi pasita nsumbye endiga zange okumala emyaka 34 naye gwe okikoze otya okusigala mu society y'abantu ba wansi abantu abanaku abasembayo naye ng'ate ogatta bonna ogatta abagagga ogatta n'abanaku naye ate nze kanisa yange bwe abantu abajja babeera abaava abamu basindika bbali nga kumugamba nti mu nsi muno ffenna twenkana tewali atenkana munne enjawulo bitiibwa byolina abantu ne babikuwa so ofiisi eno egenda gatta ebintu bingi nnyo naye ate teri wano ng'ofiisi ebaamu amaanyi gaayo tojja girabanga wano kizimbe naye mubaamu essoggo lyange so byebyo abo buyambi ate bano bazijja kukolabako kusinga abo buyambi mujja kunzita Museveni waba ayagala ajje wano aŋŋamba ofiisi eno gitongozza yaba buyambi nze mujje mbawenga sente zammwe kuba sirina sente ginja kulya naye ezange zintoola kati bwe munajja wano ngaaliwo benkansolinga omuntu ayagala privacy yenendeese wano waba otuuka ebulenga n'omuntu eyandibuuzizza oba yandibadde ayagala okulaba omulwadde atya okuyingirawo okukyama mukungu emmotoka z'amagye zimuwolekera asanzewo abo obuyambi 15 atya okuyingira so eno ofiisi y'abalwadde eno ofiisi y'abakansolingi eno ofiisi yakunyumya waliwo ajjanga gatange nendebaze Maama Fiina oyo ayanirizibwa okujja okunnebaza Maama Fiina mwetedde ekirabo naye si kujja abasirikale ate bakugobe wali olina obwana 5 bakusindiikirize kijja kulabika lwingozze so temujja ate mujja olusiroze ti abayise bubi okiraba kati bambi temujja mugende ebulenga oba mulumbe SB4 wammwe oba mulumbe baani bonna ab'amawulire bayibula baani baseeguya mubalumbi mubage twagala buyambi era nja bayamba kuba Katonda ze yansindika kuyamba in case waliwo ayagala like counseling charges wajjako sente oba kisinziira ojja kubangayo n'akasente k'osasula ng'omuntu kubanga ofiisi era tukimanyi nti ofiisi yonna oba yakasente k'osasula naye nga si kangi then okusasula omukozi abeerawo oze tina n'okulongoosaawo ogambye amaanyi galiyo mumaze nakitulabye muwadde essabo omanyi abantu abasinga kati seguyo olina sapuli amaanyi go gali mu sapuli okitegeera gali mu sapuli omwo mwosinziirira maanyi togabira nti mangi kati nze yinza okwambala golodi ono sambala diipu ng'amaanyi gange mwe gali sambala diipu nyambala golodi ono amaanyi gange mwe gali si mwangu ebiseera ebisinga nze olaba emyaka gye mmaze nkoledde ebulenga kati emyaka 22 nazijanjabira bulenga naye nga sikola ofiisi seginyaginya sipaala bakola ofiisi batembera eddagala bakola ki nze mbadde sibikola naye olwa abafere abali ku Facebook bwe bandeetedde ekyo mbalabula abafere abali ku Facebook abakozesa ebifaananyi byange ne babiteeka ku porofayiro zaabwe ne baziteeka ku gundi zaabwe
ne batandika bagamba ne bafuula amalwanda kati ne beeyambisa omukisa ogwo okubbirako abantu bannamawulire we muli mugende ku Facebook mulabe peegi za Maama Fiina naye nze sibeerako ku Facebook bukyambaawo so kati Maama Fiina ono operation kulwanyisa abafeerafeera mu linnya lye mbagambe Kamweesi eryejo gayaza road gwe jangu Kamweesi vuga yingira oba linnya bodayo jangu Maama Fiina watuuse banga pati okutandikira ku geeti obuuza Maama Fiina ali wabajaga genda wali naye kati bwonabbibwa gwamanyi Maama Fiina abantu bawulira era bwe kiri nti oli mukulembeze w'abasawo ba kinnansi naye abantu tebamanyi mumyukawo 1 kyakubiri kukyo tebamanyi ekisanja kiggwako ddi olondebwa ddi omumyuka wange bamuyita Kaggwa Sebanakitta yakulira olusozi Kkungu sekuyitale wange bamuyita Anington Sewaya Kiwanuka ofiisi za Maama Fiina ez'abasawo b'ekinnansi ziri Wakiso ku disitulikiti ezikuŋŋaanya abasawo bonna mu Uganda nkulembera abasawo ndowooza emitwalo nga 28 mbakulembedde emyaka ndowooza kati giri 16 ekisanja simanyiro kiggwako kubanga buli lwembanga agamba nti kandeke nga bagamba bweyongezi buli lwengamba kandeke nga bagamba bweyongezi okuggyako we banaaba basabye ne bagamba Maama nti katulonde ono nja bbawa omukisa balonde gwe banaabagadde gavumenti zonna oba obukulembeze bonna bwe banaabayeekera aba baagala okugyawo omukulembeze ali mu ntebe essaawa olinayo bwowulira abakuyeekera era abakuyeekera olina nteekateeka ki eira okubasembesa oba okubakubobaddewo eira omuyeekera bamuwa amnesty oba bamubba ne bamusa ate katumbawo ye teyesimbawo yesimbawo n'omukyalo oli yesimbawo nga yesimba kwani pulezidenti Fiina ne munnaffe Bobi Wine naye lwakuba y'amaanyi ge naye ga waggulu si matono omusajja yamuleebya tolowooza nti byakuza nnyo naye nze sifunangayo omuntu wadde akunyukiriza mu kkoota kulinnya we nninnye nawangula obukulembeze buno bwendiko bwenfuza emyaka kati 17 nawangula abasajja banjasabi nawangula omugenzi Bujagaali nawangula mudungu yali w'amaanyi nawangula omusajja mbaziira kusigaliraawo nempangula omusajja amuyita Kinagoidi bukya obusawo bubaawo nze mukyala yekeya megga abasajja abansinga emyaka egiwera 32 mubomenyomenye basajja bo kati muli bakyala bali tewali okujjako ng'abadde aliko ekikyamu omuntu ayinza okujja ng'aliko ekikyamu naye abaze kwesimbawo hayi tasobola kuneesimbako okujjako okukola akabinja nga bw'ogamba nti banaabayeekera baawano balumbi bali Kongo tikakuŋŋaanya abantu be agali naffe nange wendi so siwali nze sifunangako muntu aneesimbako sifunangako muntu senga nali mufunyeeka akunuukirizaako wadde asenga muntu funavaako naye tewali ate nkirayira nze mukazi yekka agenda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi bwe ndivaako abasigadde balibeera baani ekyo nkubuulira bonna abasigadde balibeera baani nze nazaalibwa ndi mukulembeze endoza abasawo bakinnansi ntandika okulembera abasawo b'ekinnansi nga n'emyaka 26 tekibangawo ekyokubiri nze Namutebi nze ata buli kimu kazi nga neba nabamuyita Namutebi alina erinnya lya Namutebi yajeesimbewo baliwa baani Saimaina ekibuuzo Saimaina aliba musajja kubanga amaanyi gange nina paati ndowooza ebitundu nga 9 mu 5 ku 10 paati esinga oyinza okumpita mukazi musajja Fiinawo omusajja n'omukazi abeegatta bafuuka ekyo bagamba essaawa yonna bagenda kukola ate bandaga ki totyako omukazi n'omusajja ne beegatta nga balayisa omuntu omukazi n'omusajja nga mwegasse mulwanyisa kale nga nti nekyokwegatta kigaye kale twefumbire tukwate sirwanyisibwa baiza wenze nze Maafiina mundaba wabi sirwanyisibwa ndi muntu asirika
naye ebikolwa byange sina bigambo bingi byakwogera ebikolwa byange nkolera awo wansi bwenti mugenda okulaba biri nga muswadde bameka abo peya ofiisi abalina emisango gy'abasawo b'ekinnansi infact abafereddwa ennyo naddala abantu be bafeze be bakozesezza abakyala be bazaddemu abaana abasawo b'ekinnansi ne bagenda obbalabirira omuntu agenda mu ssabo ng'asuubira kufuna ye ate najjayo ebizibu oli agenze kufuna mukisa ate ne bamusala bitambo oli agenze kufuna bugagga ate ne bamuwa ebitta abaana be egyo emisango gyonna gifeesingibwa Wakiso ku disitulikiti agirina era n'essimu zange mujja zifuna oba ogulina ombuulira so ogenda Wakiso ku disitulikiti n'obuuza ofiisi y'abasawo mu Uganda ne bajjukulaga Ssaabasajja agituwa mu butongole yekulembera abasawo b'ekinnansi denolopa ensonga zo teri mu ssawo wano gwe tasobola kunoonya waali taliiyo ng'abadde akoze ekikolobero naye ebiseera ebisinga abamujja nga baababba dda obanga ebikoloberwa bifuna dda oluusi nga mwalina etegeragana n'omusawo oba n'akwagala n'akukyawa ate n'omutemako ekigambo so tuba tulina okubuuza biki ebyavaako ofune obuzibu n'omusawo dde ne tukkirira omusawo kikkirizibwa okwagala kiranti mwebyo ebintu ekyo kivve completely kivve completely kivve ebintu bibiri omusawo n'omusawo okweyagala omulwadde ogendewo omusawo n'amwagala ekyo kivve ani ze ndekasseogera kwabo tekiriyo tekiriyo empewo muba muziwe mudde ba mwenna mubeera bajjajja ne bajjajja okitegeera muba bajjajja ne bajjajja kati omuntu yagenda wa munne amutendeke ne bukya ku makya ng'aga nti eyajja okutendekebwa mukubi embaga ate gwe jjajja wange yantendeka kati kankuwa ekyokulabirako bw'ojja ewange n'ojja n'oŋŋamba nti jjajja nzize empewo ziyita wange njagala ontendeka obusawo after nejja nekutendeka obusawo mala okutendeka obusawo kituufu kitegeeza mba nfuuse muzzukulu mu ddiiro lyo okitegeera kati bwe nfuuka omuzzukulu mu ddiiro lyo n'onjagala gwe kitange oba owe mudde empewo kitegeeza zonna zidduka ne zibavaako mwe ne musigala nga muli bimbulege baani bemwawireko sibamanyi naye bw'obanga ombuuziza nkubiri si ekyo ekyembuuzaako nti ogambye nti ofugaza nnyo okubeera ofisi ya kansoli ne ba-VIP kati bo abaagala eddagala banasooka okulisanga ngawo basobola oddifuna yes mulimu abalwadde ba biti bingi mulimu omulwadde nga jasti mukisa gwe gumutawaanya mikisa mirimu akola tebigenda asika muguwa bamulaba ng'omugagga naye nga mwavu ng'abonaabona kwagamba eriyo bano nti famire eyo nanjavu naye eriyo ekizibu kyogamba nti kino kyo kyabulenga bano ba bitambo balina biteega balina mizimu mikyamu ebyokoola ebyo ono ebintu bimukozesa oli njagala bugagga njagala biki mulimu ebintu ebimu ebyawano ebyangu naye ebizibu ennyo bulenga Mama Fiina, mu buli bizinesi mubaamu abali legit n'abafere nti gold goyambadde original si duplicate naye fe abantu abali eno bannayuganda abantu abakukkiririzamu abakugoberera n'abalwadde okutwaliza awamu oyinza batangaaza otya baawula batya omusawo w'ekinnansi nga empewo gy'alina alina eno efuuwafuuyi nga talina mpewo eri eyammwe ng'alina bwezi eno mpewo alina jjajja muntu ng'empewo yeeteekako neeteeka oba bapikamu mpike mu kaveera tubaawula tutya ng'alina jjajja muntu ebiseera ebisinga kizibu okwawula abantu abo kizibu okubawulira ddala kubanga abafere be basinga ennyo okwetimba omuntu omufere ayagala nnyo ajjeyo omulimu gwe yes waliwo time wozambalira ng'oli mu kiggwa
Lubayi n'akusaba nti nkusaba kino kati okugeza muli b'amawulire naye kizibu nnyo ogende watu newetimba kaadi y'amawulire era bamala jjukisa nga ndi munnamawulire nojjayo kaadi n'ogimulaga kitegeeza woyingidde mulimu direct naye omuntu gw'osanga yeekapise ebineege bino ebyembugo ataddeko ebisimbi agenda mu bantu 2 muli oba ku mikolo ataddeko asumisaati afuuwa bw'otuuka ewuwe munda mu ssabo mubaamu lino jjembe lya nkula lino jjembe lya mbogo liri mondo obanga abuuka awo akoze ebintu ebikanga. Nze kitange yali musajja musawo naye ng'omulwadde bw'ajja asooka agenda mu nnimiro n'alima nadda n'akusanga n'akkolako. Naye omufere ayinza okufaafagana ku ssimu yo nga muzukulu oliwa nga totuuka oliwa bajjajja bandwesiza bwe bati baŋŋambe kino akukuumira mu mbeera essimu afiirako. Kati teri mu nsi muno basebo ne bannyabo era kambagambe mwe abandaba nti teri musawo ajjukiza mulwadde, omulwadde yajjukiza omusawo. Naye bw'olaba jjajja ng'akufuddeko nnyo mutye. So ebiseera ebisinga bye bikoze okulabira abafere enneeyisa gye beeyisaamu etabanyungamu kuba tayimu bwetuuka nti yakugenda mu kyaki faza lwayambala ebintu ebyo si bwe kiri kugenda mu kyaki faza lwabyambala naye omuntu waba abyetuuma ng'era buli ssaawa abyambala naye omwekengera oba okiraba. So mulimu ebintu bingi nnyo koyinza okulabira obufere. Ku nnyanja ne bakuligita ekiro ne bakuyingiza bafere. So obufere bungi ekisooka Gayaza Road bw'ova ku Kaleero Ward ku Nozali nodda ku Gayaza Road kyekizimbe kyokka ky'olabawo ekinene. Ennaku zino abantu baasoma onyiga bunyizi nti Kamweesi moolo banetwemekweza amabega gwenyiga bakulagire nti adresi eri wano kyama yingira ku level 2 gwobuuza wali nti ofisi ya Maama Fiina eriwa ate kino ekizimbe nkiyingiddemu kati mugambe ekyali mpya ne mugenda kulanga ate eringa enkadde nga etunda nze wenkube ennume y'ekigo ndekawo birungi nanyini yaneekwate nga bukyali ajja kumpa ssente oyo amanyi obuwangwa ajja kumpa ssente moolo egenze mu maaso kati kasanzize era mwenna mbakubira omulala mujje mupangise amaduuka tugayina mujje mupangise. Mbeera wano okuva ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 ez'olweggulo naye wabeera waggule okuva ssaawa 1:30 okwata ennamba yo wabeera waggule ojja n'okwata ennamba yo ne mukuba ku ssimu zaffe ezitongoddwa eya 0772 45 89 64 ne 0772 95 17 21 ze ssimu za Maama Fiina. Kali